Tuyensanyo batatu, tuyensanyo bakadde baffe. Tugenda ku ludda olusalo mwana omuwala. DJ Sumulula. Tuyansanyo bakadde baffe abalungi tuyanzeeke. DJ Sewampaka yimbako emikwano about like my brothers and sisters, friends, workmates, please bring upon your ebirabo byammwe, your gifts. Okay, DJ Sumulula. Kakati waliwo ekirabo ekyenjawulo abagole kye baagala okuwa. Mukama yeebazire. Netegerwa DJ Mpolo. Njagala okulaba Bible.
Of course, this is a day and it has been a very colorful day. Not really. Is it okay? Is it real? Okay. So at this time, ladies and gentlemen, you also want to give a chance to our beloved couple to hear from them. Esa tulire ku maloboozi g'ebimuli binene ebito ebinene ebibuuka byombi ebyambala ebifaanaganya ebishana ati njogera ekindeke kibannaye. Amina. Tulire eddoboozi enkozi ya ssente abula bannaye. Nze ayimiridde mu maaso gammwe yitibwa Nsuuga Kene nga mukyala wange Emikisa nga nkolera Saudi Arabia gimaze emyaka 4 ne mukyala wange nga gyetukolera. Njagala okusooka okutwala omukisa guno kwebaza Mukama Katonda olw'omukwano gwateeka ku mmeeme zammwe gye tuli. Neneebaza abazadde abanzaala, neneebaza n'abazadde abanzaalira okukyala. Nebala okutindiga lugendo okuva eyo yonna gye mwagudde okujja okubeerawo nga tukola ekyawandiikibwa ekiri mu Bayibuli, Genesis chapter 2 verse 16 ekigamba nti Katonda kyeyava alabanga omuntu si kirungi omuntu okubeera yekka, kyava amukolera omubeezi anaamusaananga abeereza bonna. Kale no tweyanza nnyo tweyanzeege abazadde baffe bonna okubeerawo nga tukola ekyawandiikibwa ekyo. N'olw'ebigambo ebyo ebitono n'olwakadde njagala kuwa akazindaalo omwana wange Emikisa Harriet Nsuuga. Oh my God. Kulira eddoboozi omutali yabakasaani. Baza. Amabara gange nyoka Emikisa Harriet Abooli naye tikyali Emikisa ninyo Harriet Nsuuga. Ebyo byebiruma abayaaye. Neebaza mama wange mwesookera ddala okwebaza Mukama akumpeera ennyo omukisa obala okunjagala obala okunzalira omwana omulungi. Ekirala neebaza management BGP. Mr. Charles, Sister Charlotte, Mukama abawe nnyo omukisa n'ettiimu yonna kubanga tetubaddewo naye tutambudde olw'okukkiriza. Mukama abawe nnyo omukisa. Mazima. Era mwebale okutwesiga n'otulaga obwesigwa. Amina. Then Kusiima Ruhanga abo abanyanyonyowe bamama banywani bange. I'm so much happy. Thank you so much for loving me. I would like to have you. Your presence is my joy. Thank you so much. And everyone, abatusabidde abayimiridde naffe in every area, Mukama abawe nnyo omukisa.
kubanga tetusobola tuuka wano ffekka wabula ebadde ttiimu mukama abawenyusa era abanjagalira okusinga bembaagala Yesu kale kakati mukama yebazibwe how many of you like you're saying they do with the dance? Me. That's your match. Okay, I'm just asking it that once more time that how many of you feeling it that they should do with the dance? I'm asking one more time again. No. How many of you feeling it that they should do with the dance? DJ! Jagalo mabudi dabana wano basataba nyenye mubakulewo dance floor. Chokate nga tunaba kugulawo dance floor kinatoka nkimalirize kuba gwo omukolo guluse kutandikwa y'eki kitaffe Katonda omulamu tukwebaza kubanga otulese wano lwaleero tukwebaza tutte mu kanisa tugenze bimuli ndabye kubeemoola weebale Katonda omulamu njagala okwebaza kubanga ate n'emmere tugiridde olwaleero leero ndabye kubakubya eddabo naye nga bantu babuvunaanyizibwa weebale ekisee Katonda omulamu njagala okwebaza kabaka wabakabaka kubanga otuwadde essanyu olwaleero tutegedde n'etteeka erisooka mu bayibuli nti kuzaala nakwala olwaleero tukwebaza kisee Katonda omulamu Mukama era tusabye kapema giwa omukisa ebire ya mukisa ng'efuluma ng'eyingira ebire ya mukisa ku ntandikwa y'omwaka mpaka ku nkomerero yaagwo mu buli mwaka ebire ya mukisa mu zadde ne mu njola oba mu nkulaakulanya oba mu kukuza abaana ebire ya mukisa ku buli mukono oba mu buli mulimu gubalaga engalo zaabwe babere ba mukisa mu buli nnyumba banaalinyanga babere ba mukisa wonna mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi kite Katonda omulamu nange nagwe ntyo mpa omukisa musajja waabwe akola emirimu ebitali myangu mulinnya Yesu Kristo Omunnazaaleesi nga budde ku buli muwala ali waneeno ng'oli mufumbo naye nga tonnazaala Mukama akuwe omwana olwaleero mu linnya lya Yesu na buli mulokola agambe nti nsabidde ne basimba bonna Mukama abalina amaaso naye nga tegalaba babe balabe mu Kristo Yesu kitange ne basista balabika obulungi naye nga tebabalaba balinga abaliko ebikateni bijjeewo mu linnya lya Yesu kabaka mu linnya ly'omwesabidde amira tufunaga ati n'ekisa kya Mukama Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okusesima okubi omutukuvu bebe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna na bwe basaliranga ku keeki bamugoyera akawunga bakamusalirenga keeki naye akkute mu linnya lya Yesu DJ Sumulwa dance floor.
Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events, twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, era yanirize n'omulala. Amazima nkoze ntya kumanyise ekituufu ekindi munda mu mutima. Nkuze ondaba okuze nkulaba, fembi tukuze nga tweraba. Ekyo tekimala amazima wegali egane sentinatina uliriza zakwagala kumira kunze zakwagala balala balimba zakwagala lemera kunze zakwagala balala balimba. Mu balungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze, manyise abalala bonna nti obasinga. Oli mukulu mbitiibwa, osaana okutijjisibwa. Toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja. Ekyo tekimala amazima wegali egane sentinatina uliriza zakwagala kumira kunze zakwagala balala balimba zakwagala lemera kunze zakwagala balala balimba. Kabite twala byange abalala basule bona basinga. Sirimba twala byange abalala basule abalala basinga. Amazima nkoze ntya kumanyise ekituufu ekindi munda mu mutima. Nkuze ondaba
okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina wuliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba mu balungi gwe wasuka kutuuma erinnya kinze manyise abalala bonna nti obasinga oli mukulu mbitiibwa osaana okutijjisibwa toli muto naye kiŋŋwanira okuwembejja ekyo tekimala amazima wegali egande sentinatina wuliriza nzakwagala kumira kunze nzakwagala balala balimba nzakwagala lemera kunze nzakwagala balala balimba kabite twala byange abalala basule bona basinga sirimba twala byange abalala basule abalala basinga Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere, era oyanirize n'omulala.